Tevintuga, subscribe. Yo, Tomba wano kumukutu guno. Guys, this is Angela Katatumba. Please subscribe to Kakos Facts 256. Otusiweko yo name from Uganda in Uganda na ndela nguli oli Uganda ngaba maje. My baby, don't forget. Tubaniriza mwe nabagenda maaso n'okubanga musubscribinga ku channel yaffe ya Kakos Facts 256 yamukola kiyitirivu ekyokubanga mugenda maaso n'okubanga mugoberera era ekyo kyetusingira ddala okwetaaga. Teekako erinnya lyo negyosinzidde tujja kubanga tukutumirako abateeka mu ssente beba Higher Level Tour and Travel Agency. Batugamba mu December eno tulina trip era nga tugenda kuba tugenda Jinja. N'olwekyo kyogenda okukola kyekyokubanga obeegattako tugenda kulambula ku Source of the Nile, tugenda genda ku Itanda Falls n'ebifo ebirala bingi ebisangibwa Jinja. Kwatagana nabo ku WhatsApp namba yabwe eri 0788751454 ye Higher Level Tour and Travel. Concert yabadde online abayimbi bangi abagibaddemu ngezezaako okutuukirira ku Kalo Kasita nambuulira concert eno engeri gye yatambuddemu sooka omuwulire tube nga ate tweyongerayo. Hello, how are you? I'm okay. How are you, Kakos? Nga wekwese Kalo wange. Olishuwa nekwese? Wekwese kuba balance n'oyingira ekitwa. Bw'oba ggwe. Kyebala Kalo. Tambulira ku peesi z'abayimbi balala mukwano nange nna peesi yange ng'omuyimbi. Engeri gy'okwatamu ebintu bye mpola mpola oba naawe bw'otyo bw'oli. Embeera zange tompulira enjogera. Tekyakola ate ng'oluyimba olwo lwa balansi lwabaddemu akasente kaffe singa amabaala gabadde maggule kiki kyoyinza okwogera ku mbeera eno? Eno embeera yajja ffenna yatu affectinga si muntu omu. It's all about me having a balance song. Yanakata tuli mu COVID yanakimanya nti bagira nikateekayo wadde tuli mu COVID. So I think ekisinga obukulu mu industry is to maintain maintaining a position yo ng'omuyimbi nti your fans obasobola bawayo akantu ne balimirwamuko era okukola ssente mu kayimba tujja zikola with time. Nze wendowooza zijja kujja. Singa abayimbi bategekayo kwekalakaasa nga baagala kukaka gavumenti baggulewo ebivvulu oyinza okubeegattako? Nze nyinza okubeegattako munaye kubanga abayimbi bannange tussa kimu baba bagambye twekalakaase nga twekalakaasa. Walabayo promoter oli eyeyambula n'alaga omusota wabweru? Saamulaba but I heard about it. Balagira ddala bambi nabo ewaka bakooyewo. Tewali atakooye waka. Omisinga okubeerako ku stage? Of course I miss being on stage. It's obvious I miss being on stage. Naye munnange embeera gavumenti yatuyamba etute. Nakulabye ejjo ku Big Connect Peace and Love concert. Wabaddeko wa performance? Yes, Devo. Byakunyumidde? Yanso yanyumidde lwaki nedda gwe tewanyumiddwa? Bagamba mbu omuntu bw'aba ayimba nga talabawo bawagizaawo mbu tebinyuma. Ayimba oba abawagizi abalaba? Ayimba. Nze nga tugana nakulabikira nga atanyumirwa. Izo vibe olwedde bazo zibaawo kireka newobeera waka vibe oba nazo naye zange ziri nakyo. Gwe wanyumiddwa? Yo bagamba abayimbi abamu babawadde obusente butono babafotodde olw'ensonga tebakyayimba promoto obwedda byasanga zakuwa kutajja zeyimbemu wakati olina ekyokola. Kati z'omukazi yayimba balance onyebise ku stage lw'amafuta? Mbu balabika abamu babawadde mafuta oba nawe bakuwadde mafuta simanyi. Nze saayimbedde mafuta. Mbuweeramudde nga bweweeramula bulijjo? Seeramudde but tu tebankoze bubi. Tewalabye nga kali fair? Kabadde fair. Olowooza zino online concert e Uganda abantu bandibadde bazikola nga bapromota ntikwesigama ku kintu kiri kyakutegekera mu bubaala buli kiseera. Kati bakola online concert abantu n'abayimbira ki buli wiiki bata amabaala naawe kubanga audience ebeera y'emu kati baga tumale kweyambula ngoye waliwo atasobola kugula data mba negwekyo naye kati gunawo omuyimbi ayimba leero ojja oyimbe kino ento leero ojja oyimbire audience y'emu eno nto oyimbire audience y'emu oba ogenda bayimbira kyekyo oba olina okutambulako n'ogenda te 40 mu bbaala ng'eyo. Kati online concert limits us okitegeera muyimbira abantu bebamu that means oba olina okukyusa byobawa ate nebikuggwako. Teweyambula ogujja kuba gwakubiri. Teweyambula. Okay, kiki kyoyinza okwogera ku nominations ezanominatingibwa mu African Entertainment Award USA n'ekibo okumunominatinga mu Emma Awards? All I can say is for all our Ugandan artists that are nominated, congratulations. I wish them all the best.
bagaliza buwanguka tewawuliddemu kajerasi nga tebakunominati kubanga nawe obadde omu kwabo abayimbi abakola obulungi kajerasi yaki kati tambuze walonze I've been trying to vote naye oba their link is somehow broken but of course I can vote. I vote. Tali muyimbi ali okwonga like ngambi teyakoze bulungi guno omwaka kale katwogeremu ng'omulonzi nange awooza kati oli mulonzi omuyimbi omukyala asinga mu Africa mulimu Shiba mulimu Rema n'Amakula londa tuwulire awo mba nsobola ogibuuka ebaleka mpangayo lwaki mbeera mbuuka okubanga bombi mbaagala ozitegeera kale weeraba kibula abawula baana bakuwuliriza ku Kakos Facts 256 abali ku Kakos mugamba mukyamanya nze kaya kasiita ebyo nga tubivuddeko awards zino ezabaddewo njagadde okuba nga ntuukirako ku pulezidenti w'abayimbi mu Uganda owa UMA White Benda mpulire ekiki kyayogera ku awards zino African Entertainment Awards USA White Benda naye ali nominated kansoke mukuwe yo kyekiriwo ono White Benda boys tender yes muganda Kakos kyekiriwo yaman big up on yourself n'abawuliza abafe bonna ku Simba Lubogola wali wonna awards nominations nazirabye za kabinyo nga president Uganda Musician Association bino bitwagala singira ddala ya Shiba award abatakimanyi Emma MTV is almost as big as BET yamaanyi nnyo ddala era Shiba kyaliko ne Uganda kyeriko kyamaanyi nnyo era naffe ng'abakulembeze oba abayimbi tuli basanyufu for her and for the industry kyetusaba eri bannayuganda banaffe kyekyokulonda ate n'okwongera okukola ki okujanjabaza ebintu byaffe ng'abannayuganda okuva eri ffe abayimbi abalala bonna balina nominated mu awards endala yaman nze ndi musanyufu nnyo okulaba nga